Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fadwa Allah abalungi mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso ne programu yaffe ey'okusiiba nga twejjukanya enjigiriza ya mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era ng'olwaleero nga tuli mu kitabu kya Bukhari rahimahullah tugenda kutunuulira omusiibi oba omutambuze mu kisiibo, asiibulukuka ddi era asiiba ddi. Hadithi esooka ejjibwa ku Abi Ishaq Ashaibani agamba nti nawulira Ibn Abi Awfa nga atunyumiza nti kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi safar, nti twatambula ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu lugendo, n'agamba omu ku basajja be twali nabo nti anzil fajdah li, qala ya rasulallah ash-shams. Nga bali makati g'olugendo, Nabbi yagamba omusajja nti genda onsenere ku mazzi nyweko. Omusajja n'agamba nti ya rasulallah, ng'obudde bukyali misana. Nabbi n'amuddamu n'amugamba nti genda onsenere amazzi, era omusajja n'amuddamu ekigambo kye kimu nti ng'omusana gukyayaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yakiddamu ogwokusatu, omusajja n'amanya nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama ali siriyasi, agamba nti n'ava ku nsolo ye n'agenda n'asenera Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamuwa, Nabbi n'aganywa. Bwe yamala okuganywa n'asonga ebuvanjuba n'agamba nti idha ra'aytum al-layla aqbala min hahuna faqad aftara as-sa'im, nti bwe mulabanga enjuba ng'evudde sayidi eno nedda eno, obudde bw'okusibuluka buba butuuse. Kakati hadithi eno kye tugijjamu nti omuntu bw'abanga obudde bw'okusibulukuka butuuse n'obwekakasa teweetaaga kulinda. Abamu bagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali amaze okulaba nti obudde butuuse obw'okusibulukuka, nenga sahaba alabanga obukyali emisana. Abalala bagikozesa mu kunnyonnyola nti osobola okubeera nti nno wasiibye, naye oba oli mu safaari osobola okusalawo okusiibulukuka. Kale mu mbeera yonna ebeeri okusiiba, Allah subhanahu wa ta'ala tayagala tukaluubiriza. Awali obwangu atwanguyiriza, awali obuzibu n'abeeranga awali obwangu atukkiriza okubukozesa, ate n'awali obuzibu Allah subhanahu wa ta'ala abeera atwanguyiza. Kakati wano njagala tufundikire ne hadithi ya Aisha mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Ye agamba nti Hamza bin Amr al-Aslami, omu ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama, yabuuza Nabbi nti asuumu fi safari, bwemba mu safaari nsiibe oba ndye? Naye nga yali nga asiiba nnyo, yali muntu asiiba. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftiru, kiri gy'oli, bw'oba oyagala siiba, bw'oba oyagala lya. Ekyo kye yabuuza kusiiba kwa faradha kwokka kwa sunna. Asobola okubeera ng'oli mu safaari, okusiiba kuba kwa faradha n'osiiba, ne kwa sunna mu safaari okkirizibwa okusiiba. Naye mbeera ki gy'otunuulira osiibe oba obutasiiba? Bw'ebeera ng'embeera ekukaluubiriza, ojja kufuna obuzibu mu safaari, kozesa olukusa lwo olye. Bw'ebanga embeera yenkanankana, safaari z'ennaku zino toyawula atambudde n'atatambudde, oluusi atambudde ayinza n'okwanguyirizibwa okusinga ali awaka, tukugamba nti okkirizibwa okusiiba. Tolowooza mbu safaari ekugaana kusiiba, wabula ekuwa bwirukusa nti osobola okusiiba oba okulya. Walhamdulillahi rabbil alamin.